wakiro oba tufa tufene nga tulina kye tukoze nze katukizenga nongo laba katukube naye tutaseba na mubende batuwa ebitanda 20 naye maternity gye tulina nga nfunda nenteeka mu budget nze gye neesomera sente milioni 15 nga za ku gazi ya maternity ya Kasambya n'eyekibalinga nga 5 gagenda Kibalinga nga 10 kigenda Kasambya. Kati tumazeewo omwaka gw'ebyensimbi nga tewali kyakolebwa mbabuuza sente zino mwazitaddewa bwe bakugamba nti sente za Ebola milioni 316 zaggwera mu kutambula wano munda mu district ne bagamba kale oba wazikosa tetuganye tulage ani yatwala zino yava wano n'alagawa yava wali n'alagawa kinyonyole ekyo kitegerekeke n'ogamba nti kyakyogerebwa mukwate bamuteeke mu kkomera nimugamba kituufu sawa Mr. Speaker omuntu agambe nti Kisanja mukulembeze munabyabufuzi yatunda senta ng'enkola y'okukyusa sente n'okuzitondawo ekolebwa district education officer awamu ne district inspector of schools ne kaawo kati nange bwe nalaba ng'omukulu sipiika nga akozesa obuyinza dammula gye twamukwasa okulamula district ate agikozesezza okusula district mu kataabaga nayina gimujjako okulaga nti obuyinza buwambiddwa ebyo bikomaawo ebyokuvutyanka district n'obubbi obulabayi zali sente z'ebyenguudo ng'enguudo zonna eza district bagamba zakolebwa nga sente zakolebwa era mwami Mutabaazi kansala w'e Nabingoola yayimirira nnyo n'alemerako ku nguudo z'ewwe mukyala na Luwanga nga Gijimaana bonna ne bavaayo nga bakangabire ku kyenguudo kuba enguudo zaabwe zaali ziraga nti zakolebwa emyaka 2 egiwedde nga tezikolebwangako. Urumuza ku birowoozo ng'oli mu kifo ekirungi nkuzigirira Hotel Bafana International esangibwa Kalamba ku lusozi waggulu mu Kiganda Town Council ku luguudo oluva Emityana okudda Emubende mu Kasanda District. Ku Hotel Bafana International tulina conference hall w'otuliza meetings ez'enjawulo, gym, sauna ne steam bath, ebisule ebirungi nga tulina ebyokulya mu bika byonna, ekyennyanja ekiwoomu, embuzi, omuchomo saako n'ebyokulya ebiva mu ngano. Tulina ebyokunywa byonna, tulina DSTV w'olabira emipiira gyonna nga tulina ne gardens ennungi w'osobola okukolera emikolo gyonna ng'embaga saako n'enkuŋŋaana ate nga tukola ne outside catering okugattako ne sound gaggadde gye tulina customer care ya mulembe nga ne security weeri gweyagala okubuukinga kuba ku 0772435422 oba 0200906922 jangu ku Hotel Bafana International Kalamba ozze bujja obulamu. Tubanirizaako basebo ne banyaba batulaba mwebala okubanga gye mulinga mutugoberera ne leero tuzze ensonga tuzigayegaye muke zitambula mu ggwanga saako ne district nga Mubende wetuwangaalira zonna tunulemu tulabe osanga tuyinza okugatta ettaffaali ku nyaffe Uganda. Sooka okwebaza abasponsa baffe aba Hotel Bafana International Kalamba abateeka akasente mu programu yaffe ya facts about it. So n'okutuvujjirira nga Great Media UG abasubscribing nga tubasaba mu subscribing teeka akakadde nti bwe tuteekayo emboozi oba osobola oziraba tetuteekayo parapase tuteekayo waaka akoleddwa bulungi nga anoonyezeddwako nga asengejezeddwa. So n'olwekyo tubasaba mugendeyo ku kafaako ke bayita Hotel Bafana International Kalamba kali kasozi bw'oba ova Emubende ng'oyingira Kalamba awawali ekiggwe bayita ku ddwaliro ly'omu Kiganda awawali ekiggwa nga tonatuuka waliwo ekikubo n'akapande okalaba kambuka oba ova e Kampala oba ofulumya akatawuni ka Kalamba. Ennamba z'essimu we ziri wansi awo ziraba ziyitawo saako n'akafo nga bwe kalabika obulungi ebisulo garden buli kimu kyonna nga bwe kitambula mugende mba naye mubawagire temwinayo gye muyinza kutulaba nga ate temuwagidde bali. Kyemanyi ndowooza with the time tujja kutuuka ekiseera tugendeyo ko tuvisitinge ku site namwe mugirabeko musobole okugulaba akafo nga bwe kalabika. So n'olwaleero tubaniriza omukulu Kisanja akomyewo alina ensonga zagenda tumulunguliramu obufunze ntudde n'omubbi nga bwe bagamba Eyabba Omugo gwa sipiika wa district y'Emubende omukulu abuzibwe ki yagubba mu kanso simanyi kiki kyamubbisa muggo bangamba bamunoonya mulaba ayina yeewaana n'okwewaana nga bwe yali agututte tubadde tutudde katebe nga twesigamiriza alipoota n'efuluma nga district y'Emubende eri mu kifo kya 89 mu kukola obulungi naye ng'ate baatugamba abakulu nti bannanga bye tukoze ku luno Mubende matabuta gano n'omwana agakaabira tyotyo ti omwana ng'ayitamu addafooti abagamba mumpe ku mata nti olwo nga mutuuze bayita mu district y'Emubende. Bano abali ku district bagenda tubuulira emirimu egikoleddwa egyatuweesezza 89 ndowooza tuba twakoze bulungi kuba bwe twabanga mu ssomero twanoonyanga makisi 9, 8, 7
baba wadde makisi nnungi ndowooza mwami Kisanja buuza kubatuwuliriza n'abatulaba njagala tutandikira awo tubuulire obubbi wabuyiga ddi njagala kwebaza moderator waffe awamu ne muganda waffe ali mu kamera n'abantu baffe abatera okutugoberera media eno mukola kya bbeeyi nnyo kubanga singa temuliwo oba olyawo n'enteekateeka zino zaati zigenda maaso twagala nakwebaza abasponsa ba puroguramu eno mukola kya bbeeyi nnyo kafu kalabika bulungi nja kutwalayoko tukolereyo weewaawo erinnya Gahanga Tumusime Vicent Kisanja omubbi w'omugo kansala akiikirira abantu b'e Kasambya ate era ssentebe wa movement w'egombolola ery'e Kasambya NRM amatobuta weewaawo amatobuta Kakiro ebitambula tewayinza kubulamu bumulumulu naye yekyatwalaganya embeera nga bweri temuva ku main tetujja kuva ku main naye ate ne standby generator naye byonna tewali njawulo omwana ekitaawo tewalina njawulo kale generator wagikutteko ddi amasanyalaze gakusika tewali no generation yaffe kubanga tuli ba mwaka gumu ne generator nolwekyo osinza kumwewala ne musendene Bobi naye myaka gye ni kituufu Bobi musingako Bobi ali wansi koko kati aba mwana mutabata tuka kugamba kintu kyonna nedda sinza gamba nti mwana muto musajja mukulu yugumye eggwanga nogamba mwana muto lwaki todde eri ne muyugumya eno gye mulinga Kakiro tabulamu nomwesonyiwa anti neeri naye era Kakiro tekayinza kubulamu mukadde wange wabba omuggo tombuzaabuza omuggo ate bagubba saagubba naguwamba ki ekyakuwambisa omuggo gwa sipiika byali nsonga nnyingi kanso ya district yatule enaku z'omwezi nga 3 ogwokutaano nali ku lukangagga lw'ebigenda okuteesebwa ku district nga n'ekiwandiiko namuteeka kye ngenda okwanjula olw'ensonga zaali tezigenda bulungi mu district nga mu kiwandiiko kino mwalimu ensonga 11 ku nsonga 11 ezaalimu mwalimu ensonga ya pikipiki ya district gye twagula yakukola mu COVID-19 naye negyebulankanyizibwawo mu ngeri etaategerekeka ensonga ey'okubiri yali nsonga ya kibira kya district kyetwasanga munamagye yaganyuka retired Major Joseph Kakooza kye yasimba emyaka 12 emabega egiyise nga kyayiika 92 ne bayisa okukitunda naye ssente ezakitundibwamu twazinoonya nga tewaliwo wezaayita nga tewategerekeka zaalagawa anti kyetukyabuuza nange nkyakibuuza era kyekimu ku kyanvirako emiteeru gy'ositula ne mesi ensonga endala eyalimu eyesimba tulina ssente zigenda ku masomero ga primary ssente zigenda ku malwaliro zetuyita PHC ku secondary ne ssente z'enkulaakulana n'emisolo gigenda ku magombolola twaliwulira nti ssente zino bwe zituukayo omukono omunene guguzigoberera ne guzikwatayo baweesa ddyo kono nebaako kekikojeyo ne tugamba nti okwewala ekintu kino nga kanso nensaba kanso eteekawo ekiragiro nti kaawo bw'aba agenda kusindika ssente mu ggombolola y'e Kasambya Town Council eddwaliro ly'e Kasambya ne Center 3 ku masomero gonna agali mu Town Council nange bampeeko kopi nsobole okugenda okulondola ssente zino nga bwekoze ki nga bwe zitambudde kanso n'ekiyisa then ensonga endala eyajjamu twayisa mu mwezi ogwokuna omwaka oguwedde okukanika emmotoka ya district eyali yevugibwa chairman kati afande RDC Kibuuka n'emmotoka ya vice chairman eryavugibwa owekitiibwa Honorable Sheikh Magezi Nsereko zikanikibwe kubanga vice yali akozesa emmotoka ye ng'ekaddiye chairman ng'akozesa emmotoka ya education ate aba education nga tulina emirimu mingi nga twetaaga entambula tugamba zikanikibwe kakati ssente ezaategebwa okukanika emmotoka ezo tetumanyi gye zakkira ate nga zaali ziva ku kibira kiri kye nayogeddeko miliyoni 4 ze balina okusobola okusasula kati babuze emmotoka nga tezikanikibwanga ate ng'ekitongole ky'eddiko kyetaaga entambula then ensonga ezo nabwe tumala okuzanja ku floor then walimu ensonga ya Kasasa primary school center yaayo yakyusibwa n'etwalibwa mu private kati then bwe twakizuula nga abaana bagenda okukola ebigezo ne tugamba yakikola twetaaga alabulwe awebwe okulabula oba abonerezebwe nze nga tukolagana ne afande RDC byabashaija Rosemary netulagira police eggulewo general inquiries abantu bonna abakwatwako bagende bakole statement nange ndi omu ku bakola statement nga twagala then tusaba kaawo atuleete report mu council eddako y'okumanya ani yavaako obuzibu obukyusa ssenta
y'essomero ya gavumenti mu Rover n'agiwa private. Tumugeme takyuse ye madudu ewanda Gijimaana ate nayo omulundi omulala. Kakati ebyo byonna nga tumaze okubiteeka kubyanja kubiteeka mu ddiiro. Nalina ekizibu ate nze kyali kinkwatirako ddala. Kye kizibu ky'eddwaliro ly'e Kasambya. Honorable Kabanda ne Grania ne gavumenti ya Kabo. Kasambya Health Center 3. Baatuwa ebitanda 20. Naye maternity gye tulina nga nfunda. Nenteeka mu budget nze gye neesomera sente milioni 150 nga za kugaziya maternity y'e Kasambya n'ey'Ekibalinga. Nga 5 gagenda Kibalinga nga 10 kigenda Kasambya. Kati tumazeewo omwaka gw'ebyensimbi nga tewali kyakolebwa, mbabuuza sente zino mwazitaddewa. Kati nga muna Kasambya ow'ensonga kiwanika nga 3 ndiyita mu kanso nekkiriza byonna nga bwe mbyogedde, vice chairperson ne kao bateeketeeke bajje babitunyonyole mu kanso eddako. Kati bwetuuka mu kanso eno ewedde ku nsonga 11 baleetako ensonga 2. Baleetako ensonga ya protein eri wano ku Kayembe opposite ne Kayembe ne bagamba politi eyo tinakulaakulanyizibwa naye lwakuba ensonga nti eri mu kooti 2. Era nawulira bagipangisa. Anti baali bagipangisiza abantu naye kati benakireeta mu kanso nga 3. Wiki agenda okuggwayo nga babajjeewo kuba twali tumaze okuteekako ebiragiro ebikamu mu kanso eyo achievement njebaza kuba twali tugaa nti omuntu akoleramu kawa agenda amuwa risiiti sente asasule nga ku district ziyambi district naye kati okuba nti omuntu eri ataddemu abantu be nga bamukoleraye kati ate ne bakijjawo. Kakati ekyo kifo tekyali kyasaamu. Simanyi kubanga naye kifo ki ekyo kyennyini kyobadde ogamba wali opposite Kayembe. Opposite Kayembe bali boleze motoka. Waaw weewo. Kakati nawulirako osaamu ku mbuzi nti yakitenda ali. Anti nga bw'obadde obiwulira abo badde babikozesa naye mu bukyamu kati twakireeta mu kanso ne ba withdrawing ng'era ababbi bwe babeera ne batoloka naye mu bigambo ng'olinga alaga nti eyo district efumbekeddemu ababbi. Nedde si kyakulimba tubyogedde kubanga byenkulaze nti mu kimu kirala kyali kiri mu ddiiro ku kyakiresi contention zaali ssente z'ebyenguudo ng'enguudo zonna eza district bagamba zaakolebwa nga sente zaakolebwa era mwami Mutabaazi kansala w'e Nabingoola yayimirira nnyo n'alemerako ku nguudo z'ewwe mukyala na Luwanga nda Gijimaana bonna ne bavaayo nga bakangabire ku kyenguudo kuba enguudo zaabwe zaali ziraga nti zaakolebwa emyaka 2 egiwedde nga tezikolebwangako. Kati sente zonna nga tizirabikako. Kakati bwe mala okuwaayo ensonga zange n'entuula mwami Tone n'ayongera n'asupplement nga ne balagira kao akole bangu byali bamulagidde okukola bino okubiteeka mu nkola midi tutuka mu kanso eddako nga byonna bikolebwako. Kati bw'amaliriza ekyenguudo nga kirese contention bas speaker asaba chairman ajje annyonnyole ku nsonga z'enguudo kuba ne speaker naye yalinayo oluguudo oluva Mawujjo pa olugukeno municipality olugukeno mubageza naye nga naye alwogereko ng'alaga diyali nti waliwo buki obunafu speaker. Kakati chairman bwali mukokwogera ng'agamba nti basaba ne bannyabo sente z'okanika emotoka Kisanja neewunya kubanga tategeera bintu bwe bitambula n'aba nga takimanyiiko ti sente omwaka gwaggwako nga tunazifuna ate nga waka plan twali tulina kugikaalinga okugiza mwaka okola ki okuddako ate nga iriwo finance neewuunya nnyo omuntu afaanako bwatu ng'ali mu kanso teyakoma okunagamba ne sente gy'ayogerako eyakasasa omwaka guwedde abadde secretary w'education. Ebyo byonna ndowooza ye muntu omutuufu era tebyebikwatako teyali byese wano mu kanso n'empulira nga zibuuseeko n'obaka omuggo n'ogubba. Nagamba point of order Mr. Speaker. Mu mateeka gaffe agatufuga nga kanso omuntu bwagamba point of order oba mu parliament omuwa enkizo kubanga ayinza kuba nga aliwo ayingiddemu ne pisto ng'agitunuza muntu kutunuzaamu empisto. Kati bw'ogamba point of order tebagigaana ne point of procedure kiba kitegeeza ayogera avudde ku mateeka agatutwala. Kati ezo ebigambo ebibiri kasobola ekyogera ate era speaker nga yali akikozeseza nnyo ti point of order takes precedence bwe tugamba ka speaker nannyima akazindaalo emirundi egumu ogwokubiri ogwokusatu nasituka n'enkuba emmeeza okulaga obutali nga saba speaker kyokola kimenya amateeka naawe you're out of procedure. Speaker n'alagira sergeant at arms ajje ankwate. Speaker balagira sergeant at arms ajje ankwate no yasooka kungamba nfulume ne mugamba speaker sijja kufuluma mu kanso muno nga beekasambye gye bansindika nga njogera ku nsonga eziruma abantu
ate omunaija nyaja nazekiikamu natandika okuzifula kifuula ki nenge ate era nga sigo kikwatako kubinnyonnyola nadda mu kunsiiga enziro mu maaso ga kanso eno nimugamba kituufu sawo Mr. Speaker omuntu agambe nti Kisanja mukulembeze munabyabufuzi yatunda senta ng'enkola y'okukyusa sente n'okuzitondawo ekolebwa district education officer awamu ne district inspector of schools ne kaawo nga tewali anziramu kale mulaba nga baganya kati nalagira banfulumye chambers nimbagamba sijja kufuluma chambers zino nga ze najja wano kuteesiza bantu ng'okunyigizibwa weekuli sijja kufuluma wakinafiira wano kakati speaker nadda ku simu ng'akubira abasirikale abafuta enforcement ng'omusirikale omundoozi alabeka omwaliwo takola ki tamala kale bwe ndaba nga speaker alemeddeko tampuliriza ate chairman ali mugenda maaso ng'akola ki ng'anvuma ningamba bino sijja bisobola kakati kiki nakola njagala mwe nze ndi musajja musomesa nti singa obadde owadde omwana exercise book awandiikemu n'omwana eppeeni naye omwana mu kyokuwandiika mu kitabo kiri n'akwata girita n'atandika okusala empapula njagala mbulire gwe omuzadde njagala mbulire gwe omusomesa ng'omwana omulaba asala ne girita ekipapula ekitabo ky'okuwandiikamu akisala musazi empapula okola ki kyokola ng'omuntu omutegeevu kubanga tomukuba migo ekyokuba gavumenti ekiyimiriza omukwata omukono n'omuggyako girita eri gy'akoze okwonoona ekitabo kakati nange bwe nalaba ng'omukulu sipiika nga akozesa obuyinza dammula gye twamukwasa okulamula disitulikiti ate agikozesezza okusula disitulikiti mu kataabaga nayina gimuggyako okulaga nti obuyinza buwambiddwa ebyo bikomaawo ebyokuvutyanka disitulikiti n'obubbi obulabayi kiri gye twateesezza kyamani kiragezako okuyiwamu amazzi kisigale nga kikyakoze eki nga kikyayimirire kuba twalagira babireete mangu ensi ebirabeko nenzijjawo ddamula nenjifulumya etteeka ligamba ddamula bwefuluma kansa sipiika asituka n'ayimirira n'ababaddewo n'angobera kubanga olwo nze mbafuze sergeant at arms obuli obudde obwo kubanga maze okuwamba ddamula era bwe nali nziruka nayo nenziruka bwe natuuka emmanga eri wansi manga ofisi ya kaawo mukyala na Lwanga honorable Lwanga kansala we Butoloogo n'aginzijjako n'agamba neta jimpe newaffe Butoloogo teriiyo ate nga bino bagikozesa bubi kati twalabe Butoloogo abakola ebirimu amaki amagezi nenjirwana nenjimuggyako kati nenjiza ku poliisi manyiza ku poliisi ne osi wa poliisi najja nenjimukwasa nga zze nenjimukwasa bwetyo n'agitwala mu terekero lyayo awo bwekyo bukyakoma kanso teyagenda maaso kanso olwo yali eyimiridde era bwe baatuka mu kanso RDC n'abagamba kanso bagiwambye eyina okusooka n'efuluma wakyo eddakiika 15 bweba mwakudda mujja kudda luki luvannyuma bwekityo bwe kyali nolwekyo bino kigamba nti bagenda kunkwata mu mateeka agafuga oba rules ezifuga enkubiriza z'enkiiko za district eza parliament n'enkiiko endala zonna omusango gwonna gwe tuziza munda mu kanso waliwo olukiiko olulambo lwa disciplinary committee osobola okuwa discipline naye nakyo tebayinza kuwa discipline nga sipiika era yaddamu n'akola ensobi nampa ekibonerezo nga siriiwo ate nga tamaze kumpa kwewozaako ekimenya amateeka era olwaliro nsindiseeyo looya wange n'abatwalira ebbaluwa gye tuyita expression of regret eraga nti tebampa kibonerezo kiri nga mbalaga nsobola kikiri kyabeerawo ate siwulizibwa naye sipiika aganye gifuna kiraka tu kansu kyakoze avumye obuvumye oli abadde agireese nawe n'amuleka ate kansu chairman 5 n'agoba abadde agireese naye n'amugoba bw'amaze okumugoba olina nkubira esimu nangamba bangobye sina kyakola baagala na kunkwata kusinga nedda tebajja kukwata tolina musango goziza gwe bbalwa gikomyewo ate kiraka waisode kikanga town nankubira esimu nanga yajangu tukuwe ebbaluwa okugoba mu kanso kubanga tumaze ogikola ningamba ate nze njinona mugivuge mugireetere weni nze jjagire siivinga sina mutawaana anti sipiika abwe yakosa obuyinza bwokungoba mu kanso entuula nnya kubanga bubasi bwenda kuba kitegeeza bwe mbasini bwe mbazizeeyo mu kanso ensonga zinayogerako nja kuzitusa ate ziguke gye zikola ki gye ziraga naye sikinaako obuzibu ekyokungoba mu kanso kubanga ne bwe naabeera ebweru nakati mukama nnyambye edi nampita mpeeyo eddoboozi ly'ensonga ezitambula naye gye naide gye babikola njala kutegeeza fani RDC wakaje mubende bewa omukulu Lulema Uya haji honorable haji Lulema Uya mukama waffe oze mubende ng'oli liiso lya gavumenti gy'okutunula emirimu egitambula wabiraba bwe bitambula era nkusaba otunulire ensobi chairman ze yakola mu submission ye otunulire nezange otunulire neza speaker oluvannyuma oluŋŋamye ng'oli impasho nga tolina ludda lwogwiriddemu secondly ensonga ze twayogerako
eza sente z'eddwaliro ezikyazimbwa ekibe kya disitulikiti ekyatundwa nga twakisangawo epikipiki ya gavumenti yabula sente zigenda ku malwaliro n'amasomero ze batayagala kulangirira bo abatali babbi ekibagaana okulaga sente zitwogerako kiki era sebo mukama waffe afande RDC osubira tyo okuyamba kw'emirimu okulondwa sente za gavumenti nga batumye enkalala z'essente ezo eziweebwayo ali akulindiddemu obubbi buno bwonna akisooka accounting office abeera kaawo kati kaawo mu kanso tayogera kati bano abamwogerera kaawo ne bano abamwogerera be bakulembeddemu obubbi bwa ani naani abamwogerera ye executive omanyi kugambe mwami Kisanja esebo gwe ng'abeera mu kanso omanye ebibeera mu kanso esebo nze atabeera mu kanso n'atulaba tajja tegeera executive by'oyogera njagala oŋŋambe gundi omanyi bwe twaba akulongoosa kizibu nabadde ŋŋamba bwe nti kunyoye nengabwe nali nkola submission ya nganda gebya bino okukolebwa bwe tuba tubuuza leader of government business akulembera emirimu gya government gaba gitambula abeera vice chairperson LC5 mukyala Besije Keren then ayambibwako executive eyiriko hono bakagamba je eriko Kayengere kati ko hono Kayonde then chief executive chairperson kati bwe twogera ku nsonga zonna esebo bwe twogera ku nsonga zonna kyovula nti chairman bwe twatuzibikire tunoonya kitegeeza abamu kubali mu kukuutiriza kaawo nga babikkirira ebikyama ebikolwa ku disitulikiti kuliko Kayengere kuliko Kagambaje kuliko Kayonde kuliko chairman LC5 Ntambi Michael ngugaseko ne Besije Keren be balina okwanukula ensonga yonna era kyovoola bwe twayogera entabwe ya favor kuki bwe ngamba nti bakwate eyabuza sente ye Kasasa chairman yavayo kumuwa defense bwe ngamba kaawo atunyonyola gye yateeka sente zali zokkanika emmotoka chairman yayogera ekyo kitegeeza esobola kibavaayo ne banga bakwatwako mwami Kisanja okwerumaalumanga kususaawo emirimu kuba kigenda tutwala ne ku kifo kye mwafulumiddemu okwerumaaluma kyekireeta okwerumaaluma obubbi nga tebabawaako si kutuwaako omuntu tulina sente tulina entitled okufuna naye kyatuleeta kukola mirimu gya disitulikiti kati mwami Edi bwe bakugamba nti sente za Ebola milioni 316 zaggwera mu kutambula wano munda mu disitulikiti ne bagamba kale oba wazikosa tetuganye tulage ani yatwala zino yava wano n'alagawa yava wali n'alagawa kinyonyole ekyo kitegerekeke n'ogamba nti kyakyogere bamukwate bamuteeke mu kkomera kati olwaliyo ssaawa zirani agenda okuwa NRM akalulu ng'amaze okuwulira ekintu ekifaanagana bwekyo ng'abantu ba wansi kyamaniro siwanaasi batambula ne VHT tebafunyeyo de lwendo lw'amazzi lwe banywa ne bagamba nti omukulu yatambudde n'atambula mu disitulikiti naye ng'ab'e Kasambya Town Council gye nkikira tebaakulabayo ng'ab'ebutoloogo wannalwanga tebaakulabayo tulaba kikuba encukwe kyetwagala batunnyonnyole naye ffe nagambye nti nze yadde balagide bankwata oba bankwata sirina kyeŋŋaanye naye ng'omusirikale omutendeke ng'omukulembeze ayo ng'omwogerezi w'abantu b'e Kasambya nja kufiira ku kwogera kubanga omusirikale bw'otofiira kubokamawo nga bamukuba amasibe na kusaga kubaggwe nze katukizega nongola bagatukube naye tutaase bana mubende wakiri oba tufa tufene nga tulina kye tukoze weewaawo ebintu bya Kisanja bw'aba ayogera munange olaba ennaku ku mutima gwe nti ebintu osanga bwe bitambula ku disitulikiti si bwe bisaanye okubanga bitambula era bw'aba ayogera olabira ddala omukulembeze singa bandibadde bakwataganye naye kuba ebigambo byali mu kwogera tannasaba ku 10 nti kyamugulirira byayogerako byonna byekulubeeseza ku bubbi obubbi bwewulira nno nga butayika bususse lwa nsonga akubulira omuwendo gwa ssente n'ebitundiddwa n'ebikoleddwa ng'obiraba tebiriiwo mwami Kisanja mwalabikidde mu kifo kya 89 mu zi disitulikiti mu performance ekya 89 tokitwala ng'ensonga ekinkoze obubi sisoose kufuna bisanja biwedde nga 2 nandibadde ndeeta bulungi nenkola comparison nenzijukira performance y'ebisanja ebiwedde enzijukira nengeraageranya ate osanga bwe nandikubidde ewedde nedda totegana performance ewedde ekisanja kye twajjamu disitulikiti yalifunye obubonero 56 yali mufo kya 56 yali efunye obubonero 56 ngeri kifo kya 40 n'abagwamu awo wansi obubonero bwe twafuna ku 10 zaali 56 eyasembayo kati mwafunye bumeka kati twafunye obubonero 48 below average omwana bw'afuna obubonero 48 ku 10 aba alemereddwayo obubonero 52 kati ezolemereddwa ziba nnyingi nnyo okusinga lwokozi naye biki ebitusudde mwami Edi ebitusudde mu kifo ekisembayo ekisooka
engeri gye tutewandiikamu ebiteeso byaffe. Ekisooka okuteesa ebintu bye tuteesa ne bitateekebwa mu nkola. Ekyo kyatusala obubonero nnyo nnyini ddala. Ekyokubiri, obulyake buno obwogerwako okubulwa accountability y'ebyo sente ze twafuna twazikozesa ki? Nkuwa ekyokulabirako, esente z'okuzimba eddwaliro ly'e Kabo biliyoni 1.8 mu miliyoni 8 bwe bukadde 108. Sente zonna ezisuba obukadde 6 ezasasulwako, omulimu gwonna ogwakolebwa bakugamba gwonna mufu. Era omulimu gwali gwakukolebwa emyezi 8 kati guyingidde emyaka emeka 2 tegugwanga. Ekyo kitusala obubonero. Eddwaliro ly'e Gayaza twasanga baalitandika dde okulizimba za miliyoni 6 nezigwamu maternity ward y'e Gayaza, n'olwaleero teggwanga. Ebyo bitusala obubonero nti omulimu gwe gulina okukolebwa mu myezi 8 gukoleddwa mu myaka 4 teguggwa. Kati singa tuli mu nsi zire z'abagunjufu, singa twalekulidde dda kubanga emirimu gitulemye. Era kinagamba mu kansi, ningamba abantu banaatugamba kiba na mubende nga tujja wano ne tulya emmere ne tufuna ntambula ne tufuna ne ssente ez'okutuula nga ne tuzitwala, naye ng'emirimu gye tuteesa okukola tebikoze, tetuufuna ekikolimo, tunaagamba kiba na mubende. Ekyo kiri ku hanzadi ya kanso. Gwe wakyogera? Yes, kyekimu ku kyandiko entabbuko yava. Tugamba nti emirimu awo wogiremedde ddala. Nedda ate si byayolesa mu bagambye nti ku makisi 10 twafunye 48. Ne bagamba nti Kasanda gye twazadde eggulo nti erimu 5.6. Nno gye tubadde tumanyi nti ekoze bubi. Ikola bulungi, azimula ye yazimula kasitolya ssente za gavumenti g'ofa naye, era zimula ekirungi kyakoze kulwanyisa bubbi wali e Kasanda ekyakirwanyisizza. Ebyo biyinza okuba nga biganjirwa enkwatagana naye ye mu kulwanyisa enguzi ate teyeekoba ne bali abali enguzi, era tabawolereza nga bwera bwenfa nabo, naye ye bw'afa naye nabo ekiba ne kiba n'owulira ng'alwanaganye ne Kaawungu olw'okuba zino zayisewo ne wano ekigwesa Kasanda omutindo okutusa. Era omwaka ogujja Kasanda ejja kukola bulungi okusingawo. Ate nakati ekyatuweesiza obubonero mwami Edi zino 40 ze twafunye yabadde Kasambya Town Council ewa mwami Kabanda, ewa mwami Kasambya Town Council ya mwami Buwembo naffe nti tuli constituency ye tuli mu constituency ya Kabanda. Tulimya kilomita z'enguudo za kolasi 2. Oyo si Kabanda Town Council. Town Council yezirimye kilomita za Bulonzi Kasambya Bulonzi ze tulimye n'oluva ogende Butuuti sale wa Jamada Road osale ku market ne kudwalira awo olumu kumalizibwa kati. Ezo enkola yazo nga tuzikola ku force on account zawa credit ennungi. Era Kasambya Town Council mu kubonero yafuna maxi ezisuka mu 9 bali bagisaza obubonero olw'obutaba na area land committee eri constituted fure. Nenga nakyo obuzibu bali buvudde okubanga disu yalwa kubawa minati ne final nakyo yasanga kiwedde ne babaddiza obubonero bwa kati tufuna 98 kafe twayamba okusikako nga Kasambya bikoze eki bitambudde Munamubende abalabanga yabakwasa obuyinza mu mukulemberere mubende mu bakulembere mu mubende. Bwawulira ebiri ku district n'awulira ebigambo ebikuvaamu gwali ku district mu kwanso munda addamu beesiga abawo obuyinza. Ayinza obutaddamu kutwesiga, era sirowooza nti naffe tuyinza obutakwatibwa nsonyi ne tujja kugamba abantu titulina kituyagala kubagamba olw'ensonga tuswadde ne tuswaluka ne tuva mu kuswala ne tuswaza buswaza ekifaananyi kya Mubi. Ki ekibalemesezza emirimu mwakajja mulina malala ebimu temubimanyi? Ekisooka mululu gwa ssente kiki? Bw'owulira enkubiza ya kanso ya sipiika gyakubizaamu olukiiko kiraga nti waliwo ebibulamu okumanya. Bw'olaba engeri gye tutangiramu obubbi ffe tuba twegase n'ababbi n'abalabbayi. Bw'olaba nga max ziganye nga bagamba nti ssente y'ekasasa bagiggyewo ne bagaana okubulya eyagitutte. Bw'ogamba nti miliyoni 316 zakosebwa okutambula mu disitulikiti bakoza mwalazeewa n'olaba ng'akwatwawo kwano katayanukudde kati oba tokyabuuza kizibu we kiva. Mwami Kisanja nga tumaliriza golowooza ebigambo mwami Kyagulanyi Ssentamu byabeera ayogera ku bubbi bwa gavumenti gwe ng'oli ku disitulikiti wokka wobulabidde. Kino kiwa credit mwami Bobi Wine nti ye mutuufu ajja atukwatemu?
kubanga mwandibadde nga mugamba tya Bobi Wine byayogera ku ffe tetubimanyi wano ku district nga sirabawo bubbi kinaye bw'okiba nti obulabaawo olwo ate gy'otali mu gavumenti waggulu Bobi Wine taba solution y'abannayuganda njagala kutegeeza solution si muntu ekisa ebintu bya gavumenti ye system mwe tukolera anti system yani system mwe tukolera system abantu eremedde okubata okubalungamya wanjisebo gwe head of family waka not so truth waka abaana bwe baba bavuma baba bakuba bagamba kyana kya Kisanja nolwekyo mbadde gitegedde gye nkugambye anti nkwano kuti ngaba ja kuvuma omwana omube avumya omwana omube avumya kitaawe oba ne kitaawe asobola okuvumya omwana we anti kati kye nkugambye kakati kyambadde ngamba bannayuganda Kyagulanyi nti obutaba na solution lwaki kisooka olwali obutwali tujjawo gavumenti yaffe y'emubende yaliwo twagamba balemeddwa naye nga tutunulidde enkola kaisaawa zino bw'okompeyalinga enkola y'ebisanja by'abantu abana ababaddewo Dr. Mawejje bw'omutunuulira yaleka azimbye district chambers eyo gye tweyagaliramu yavaawo mu 98 kayi gundi omugenzi Dr. Mawejje saako n'omugenzi ono anti nkugira Brigadier General Kasambya Gwanga bwajja n'azimba office ezo olaba chairman mwatuula olukalala olwo lwa office ezo era Brigadier Kasambya Gwanga n'akyusa ennima y'enguudo n'agula n'ebyuma by'enguudo Road unit number tugeeze omusolo tugenze ku Meja Kakooza n'azimba registry gyolaba n'azimba kalina eyo gyolaba ku district yakaawo kalina eyo kalina eriko production planning unit land board eyo kalina leka ng'agizimbye n'akola ne chorus okuva wano mubende mu town ogende Kaweeri yeso ogikola yes yagikola kigundi Kibuuka Amooti asimbye ekibira kyolaba ekyengulu wa district ekibira ekirewa kiri waggulu wa district n'akisimba era ne bamutuma Senguudo olwo kalakato obuguudo buno wangijada abukalakatamu n'obutuma Senguudo kakati olwaleero mwami Ntambi myaka ebiri n'atuyambako n'atunda ekibira kyasangamu ekyasimu ya 12 n'akitunda n'atuyambako n'akitunda emmotoka Kibuuka zeyaleka zivugwa ne bazisuula mu dustbin kyekibayinza okutwebazaako nga bannamumbe kubanga ebisigadde buno obugudo obulabo buno obusomero bwe tuzimba twabusanga bwateekateeka badde bya bulijjo byebakola naye ekyokukola ekiraga omukulu gwaffe ekyokubiri kye tukoze okulwanagana buli kiseera entalo achievement y'emyaka ebiri twali tunoonya tubadde ku achievement y'emyaka emeka ebiri nti kyekyo nti entalo okubeera buli lunaku kubeera ku ntalo ezitakoma kyekimu kye tuyinza okulanga achievement okubanga takolagana na bakulembeze banne district council nabanga talina bakwataganye nabo ekitabeera ku mulembe gwa Meja Kakooza Kibuuka kyayagala okubeerawo ko katono mu kusooka naye ne bakimalawo embeera neetereera kitegeeza baali bagala okujja obwesige mu chairman LC5 baali batuufu bw'otunula kubitambula mu maaso bw'otunula kubina ebigenda mu maaso obulwa kyobanenya tweyanziza tugoberera webala okubanga otulaba ekirala ffe twasinze mu Uganda yonna okukozesa greda nefa nekanikisibwa ssente ekimu kyakubi kyezigula empya milioni 2.7 Mr. Honorable Katumba Wamala General Katumba Wamala bwe yatugamba tikubanga bagikozesanga ekyegeego ku skemiti nebanga yaggwamu olw'ensonga eyo nemugitekako musetemeka milioni 2.7 naye zaliza ssente tizali zaffe zaawano kyokka nga ate empya eri mu 5 bizyampuna kati ekola yo ate ekola eri wa service yalema tubakubireko mu bugalo mwebale NRM muno kudale nnyo fulaga omwana agirete bulungi tubakubiddeko mu bugalo bannanga ba NRM izimayipate mwebale emirimu gye mutusako bannayuganda gwatesebo wokwatira munange NRM atani awewacha yefa abantu bantu ki fe bali mu mubende fe tukoze ebyo naye si NRM yonga yo ani yakanisa turakita government yagikanisa bana betaaga okunywa amazzi kubanga mugenda tulemezaawo wano nga tetunyonnodde nga temunywedde mazzi naye babayiwa amazzi munywe omayi bagamba amazzi gayamba oku brain washing obwongo nojjukira bulungi ebigambo n'oteerabira kati nze sindowooza mwami Kisanja weerabidde ebimu bakuwa kutuza otubuguma ojjukire nasina kyeneerabidde kubanga ndi soba era mpuliriza bulungi era ngoberera bazaba ne bajaba tubasibulidde wano omwami Kisanja mumujjukira tubadde tujja naye luli twali naye ne leero tuzze naye nkakasa era tujja kudda naye kyemwagalako kimu bwe mba nnyina kyemwetaazeeko
angamba nja kujja yandisappointingako ko mu biseera biri we natera ngo baga nti ekyanja kuba naye naye nga yalina bizibu bya kooti so fo obudde buno bwe tukola apooyi etuukirira mufunze bwe tunaaba tukomyewo era ensonga ezinaba zimulese mujaziwulira naye ndowoozo olayo te mwami Kisanja bwe tukolayo puroguramu nojja otubuulira obulungi bwe NRM bannayuganda bwe batamanyi munaku zino bikyali bizibu ate biki kubanga wenjagala ojja otubuulire bannange olunaku lw'eggulo olunaku lwa wiikendi ewedde bannakasambya abawera abana babadde mu nkomyo n'ab'emubende wano abantu abawera 5 bantu 9 nga nsonga ki nga babavunaana okugenda ku mbaga nga bambadde uniform ya people power kati ebigambo ebyo people power temugiwadde mulowooza amaanyi ebigambo ebyo nalabye basolozeza miliyoni 4 mu something ebigambo ebyo nange bantutuseko ne bangwako kiyifuyifu nalabye wawaddeyo abasajja bakulonda ate babasibye nenga mutufu ate nga banonda mazima nalabye zike waliyeeyawo naye ndaba nga mutufu abantu tebatukoze era njagadde ogamba omwana ku seeti wano Kisanja tatuviirako wano atuweewo wakiri naffe newekibe ate weyambadde kayero mwe mutembete ekintu ekiri mu buyinza naawe ate tugenda kuba luseke ba people power gwotusimbula ngamba mwami Eddie nti olwali okwogera ebirungi byaffe nga tutukunyiza abantu ate nga ekyatwala mu nsiko kwali kulwanyisa efugabbi obubbi bw'obululu era President Museveni yansanyusiza bwe yawandise ng'agamba abantu abenyigira mu kuba akalulu aka district NRM akebukedya bakwatibwe yansanyusiza nnyo. Bani nani gwe yagambye bakwatibwe? Abenyigira mu bani nani? Andabe ekibiina kyaffe kya NRM nga kati okuva ne leero mwami Museveni ebbaluwa ze zibeera za diversion. Bugamba government officials ba government officials kibe yabadde agamba nga electoral commission yabadde ensaale kukutegeka akalulu anti bona bamaze okuleeta report evewa abagenda gikola kati be batukana okuba milioni 10 eza candidate yali esimbyeo katubalinde 10 bajja kubuza zaali zaki zaali zagulya abantu bajja kugamba oli bamusanga buwe nga tanagenda na ku nomination nga zikola ki mu nyumba omuntu okubeera ne sente na yaiza okulimba bukafu n'abujawa etubireke Museveni yakirata naye mu baluwa ye naye kyembadde ngamba anti bamugambye bagende bekibulizeko kyembadde ngamba olwaleero ebikolwa ebirikolwa abantu betukola nabo bivumaganyiza ekibiina okusinga ne bi overpoweringga mukivemu nene tusaba kyensaba President Museveni atuyamba amakowe gana amabi bakuulemu makowe mugamanyi ate sigogeddeko bwera njogera ki amakowe ago amabi ajja kwate entambi amujewo obakaawo byonna bisobola kubanga olwaleero Kisanja baba yagambye okubuuliriza nga bwobanga media eno weetuuka asobola okuwulira bino ebikolebwa nga bivumaganya erinnya lye lya gavumenti gy'atwala lwaki taweereza abantu oba olaba nga kaddawo Kisanja basobola okumukwata bamusiba kubanga yagamba nti sente z'Ebola zaabuze nga n'accountability terabikanga lwaki tavaayo nannyonnyola yesobola lwaki bajja gamba titwekobaana ffe aba NRM ffena batwalizeemu kati alina kuvaayo bateke okunoonyereza ku bino ebiri emubende oba Kisanja ye mukyamu naye akwatibweko enseera agenga bakuta abantu 5 namwe abali mu pate temukyawulira ssanyu lya kubeera mu pate anti ndio bali tutidde abana abamugana amakowa agamu 2-3 kati bulaba olwalonga council abantu 40 naye nga abantu 7 bafuuse ekizibu ate nga balina obuyinza kati nze mu bunafu bwange nabajjeeko omuggo n'ogudduka nagwo nengutwala njakuddamula nga temukola bivuwano okuvuola linnya lya NRM linnya lya government linnya lya council yaffe bajje bali nti ekola ebintu ebifaana bwe biti kakati kinakoze naye naali agadde government egyebuulirize nga bwempisa okumbuuza njagala kulya nga state house empita tikisanja jangu otunyonnyole ddamula watte yaki nga bwe nagenda ku posti nga njadde munkute ku bya sente z'Ebola bwe mutabuliza ku miliyoni 5 namwe mujja kuba muli balabe ba government mujja kuba namwe mwegase kubekubanye n'ababbi tweyanzege mwami Kisanja alayika kati obusungu bujjukidde pate y'ennungi ayinza okuwulira omutima nga akabya amaziga mbasibulidde wano twebaza bannaffe ba Hotel Bafana International Kalamba bateera sente mu programu yaffe eno ya Facts About It era be bateeramu akasente mugendeyo akafo kaleka bulungi kali Kalamba ng'ofuluma bw'oba ofuluma Kalamba ng'ova Kampala ng'odda Mubende akafo kali ku lusozi waggulu ate bw'oba ova eno Mubende ng'odda Kampala akafo kali onotuuka ku kiggwa mu Kiganda ku ddwaliro ly'omu Kiganda bw'oyambukira nga wakayisa Kiganda High eya Honorable Bashir kamba sibulire wano ebifaananyi ebyo by'obadde olaba ebiyitawo by'ekifo ekifaanana ekya Hotel Bafana International Kalamba akuuma atakuumira musaala.